أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على حبيب المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبعد لبيك زمك ميديا تولى مساكن شمس السمو كبيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Era tumutendereza wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna ebyengana n'ebyebe ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Olwaleero tugenda kubanga tulaba egimu ku miteeko gya ibaada, kubanga amanyi baali batunyonyola ekigambo ibaada batugamba nti ismu jami'un, linnya erikuŋŋaanya erigatta likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ebyo byonna wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala byayagala era ng'abisiima. Kitegeeza nti buli kyonna Allahu tabaraka wa taala kyayagala era ng'akisiima ebeera ibaada. Naye ibaada y'olwaleero gye njagala tulabeko, tugenda kulaba ku ibaada gye tuyita ey'okulya. Okulya ibaada muteeko mu miteeko gya ibaada, lwansonga nti Allahu tabaraka wa taala akkiriza okulya. Bw'abanga Allahu tabaraka wa taala yakkiriza okulya era ng'akwagala, kitegeeza nno oba okola ibaada buli bw'olya. Naye osobola okuba nti ate ofuna omusango mu kulya okwo kwennyini. Lwaki? Olw'ensonga nti ibaada yonna, ibaada ebeerako enjigiriza ew'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala n'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitegeeza mu kulya kwaffe tulina okuba nga tulya nga Allahu tabaraka wa taala bw'ayagala era nga bw'asiima. Singa tunaalya mu ndya etali eyo, kitegeeza tuba twawukanye ku ibaada y'okulya. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe hatuyigiriza butya bwe tulya. Tunulaba mahadithi abasinga gye mumanyi obulungi, gye yali n'omwana omulenzi gwe yali naye mwe wakaawe, omwana oyo omulenzi gwe yali naye wakaawe n'amuyigiriza butya bw'alya. Kitegeeza gwe wenna omulabi wa Labbaika Islamic Media gy'oli, hadithi eno ekwatako okumanya butya bwe tulya, n'omanya nti ekituufu kiri nti omuntu alya atya. Naye Muganda gange bababulira owaabwe ng'omunaku okutu okunkumula, bwe baali bagamba oli omulenzi omubaka sallallahu alayhi wasallam amugamba bw'alina okulya, kitegeeza nze naawe ffenna baali batugamba. Ensonga lwaki nti hadithi eyo weeri ekyatusomebwa hatta al-ana. Yategeeza omulenzi n'amugamba nti samillaha, bw'oba olya olina okusoma basimala. Oga nti bisimillah yendya entuufu. Kitegeeza wennyini oba otandisa ibaada, oba oli mu kufuna mpeera. Wakul biyaminika, era olise omukono gwo ogwa ddyo. Wakul mimma yaliika, olya ekyo ekikuli mu maaso. Mu kulya ekikuli mu maaso kwe tuba tutandikira, n'okulya ekikuli mu maaso. Mu kulya ekikuli mu maaso oyina kukirya otya. Osobola okuba nga ku siyaani oliko wekka n'ogamba nti nange eyo hadithi nange enkwata okuba nti nyina kulya kindi mu maaso. Naam, okuba nti okulya ekikuli mu maaso nti buli bw'olya nga emmere ogiva kumu, oba olidde endya ensiraamu, oba olidde endya entuufu, oba okoze ibaada entuufu. Kul mimma yaliika, lya ekikuli mu maaso, gye ng'olya mpola 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 ogive kumu. Baganda bagamba nti agivudde kumu ng'alya akatogo. Ne bw'oba tolya katogo
emmere give kumukumu, so that yenna munno abazze n'akusanga ng'olya kitegeeza nga naye afuna waatandikira. Naye temmere eno in case bwebanga ogidde neekulemerera okumalawo, at least eneeba esigaddewo oba togikuttekuttemu, kitegeeza nti gwe kennyini oba oyambye okuba nti okoze ibaada mu mbeera entuufu. Bw'atyo omubaka sa sallama kyeyamugamba ekyokubiri, n'amugamba nti alina kuba nti aliisa omukono ogwa ddyo. Kuliisa omukono ogwa ddyo mulimu abantu abalina embeera ye ng'agamba nze omukono ogwa ddyo gwannema okuliisa, nze munnaye nkozesa kkono era ndiisa kkono, tekikkirizibwa, olina kuliisa ddyo. Weekake mu buli mbeera nabbanga lyomala nga omukono ogwa ddyo gulina, weekake obeere nga ogwoliisa. Abagendako mu restaurants bakwata ne baddira, oba ogenze mu restaurant mu 5 stars, abali bagenzeyoko bako buno buwoteri bugaba naye mumpe ejjiiko ne baleta ekigundi ky'amajiiko ne bakikubaawo. Naye bwogenda mu restaurants ziri ez'ebbeeyi ez'amaanyi, 5 stars, 7 stars ne 3 stars, bw'otuukayo bagenda ne baddira akaso ne bakateeka ku sayidi eya ddyo, ne baddira fooko ne bagiteeka ku sayidi eya kkono, so that bw'okwata okusala ky'oba ogenda okulya, kakati osimba mu fooko bw'oti n'omukono ogwa kkono, kati eno ogwa ddyo ne gusala. Ogwa ddyo bwe gusala, abasinga tawummuza kaso kano kukwasa ddyo, kuliisa ddyo. Abasinga akola batya? Akwata bukwasi buno obusigala gukutta akaso n'akwasa n'atandika ate okuliisa kkono. So mu mbeera entuufu bw'oba omaze okusala otaddemu wummuza akaso, kwasa ddyo, liisa ddyo. Tokkirizibwa gamba nti nze ndaba bwe biti kati eno yendya eriko. Tewali ndya eriko okuggyako eyo omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yatusomesa era gye yatuyigiriza. Mu mbeera bw'etyo era n'atulagira kyeyasookerako ddala nga tonnaba kulya, n'agamba nti samillaha, soma bisimillah nga tonnatandika kulya. Era ne bw'oba ogyerabidde, kitegeeza bw'ogyerabira wojjukirira nga bisimillahi awwaluha wa akhiruha, ng'osoma basimala eyo ku ntandikwa ne ku nkomerero, okuba nti tolya na shaitani, shaitani eba erya naawe. Bw'osanga omuntu n'alya naye nga takkuta, akanya kulya alinga alina waagiyiwa, kumbe gy'alya shaitani emuyambako okuba nga emuliikirizaako. So eyo empisa y'okulya. Mu mpisa y'okulya tulaba hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama yatulagirira butya bwe tulya. Bwe tuba tulya bwe tutyo. Mu kubanga tulya bwe tutyo, biki bye tuteekeddwa okulya? Si buli kimu nti tukirya. Bado bwekitiibwa Allahu tabaraka wa taala, omusiraamu talya buli kimu ekimusaze mu maaso. Allahu tabaraka wa taala yakoola abakkiriza n'abagamba nti abaaye mulye ebyo ebirungi kwebyo Allahu tabaraka wa taala byagabirira. Omusiraamu talya okuggyako ng'alya birungi. Omusiraamu oteekeddwa okuba nga by'olya okakasizza nti byendya bye bituufu by'okuliibwa birungi. Tasobola okugamba nti ebirungi bye bitya sheekhe, nze nyinza okuba nga nze ku lwange nze ndaba ng'ekirungi naye nga gwe okiraba ng'ekibi. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatuyamba dda nze naawe n'atuggirawo amaggwa tutambule, n'atugamba atya? N'atugamba nti inna allaha tayyib, Allah mulungi, la yakbalu illa tayyib, era takkiriza okuggyako akkiriza birungi. Kitegeeza nti ebirungi birabika
n'ebitali birungi birabika. Kale tuli ku mulembe. Mbaka sallallahu alayhi wasallam bwe yatugamba edda n'atugamba nti jaa al-islamu garib wa sayaudu garibu kama bada. Atugamba nti obusiraamu bwajja nga bugenyi era bujja kuddayo nga bugenyi. N'agamba fatuba lilghuraba, kyamazima abo abagenyi basaasirwe. N'ababuuza basahaba ridwanullahi alayhim, ne bamubuuza manil ghuraba ya rasulallah, abani abo abagenyi bogamba? Abo bogamba fatuba lilghuraba. Baka sallallahu alayhi wasallama n'abagamba abantu abagenda okubeera nga bakola ebintu ebirungi, yusilihuna, bakola ebintu ebirungi, naye nga ate bano abalala babalaba nga ate be bakola ebikyamu. Tuli ku mulembe ogw'okuba nti ku buno obudde ekituufu ate kyekirabikanga ekikyamu, ate ekikyamu ne kirabikanga ekituufu. Bil asafu shadid, naye nga mbaka sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza dda n'atugamba nti alhalali bayin walharam bayin. Natukasa n'atugamba nti abange ebintu ebiri halali, ebintu ebirungi, ebintu ebituufu biri bayinu, byeyolefu, bimanyikiddwa, bitegeerekeka. N'atugamba nti walharamu bayin, n'ebintu ebikyamu bimanyikiddwa. Omuganda kyagamba nti omwezi ne bwe gwakanga enjuba naye era kakiro tabulamu, yadde nga ensobi olumu waliwo abantu abayinza ogiraba nti erinno balabanga byebituufu, naye amazima amatuufu gali nti era omuntu bw'atula bw'ati akakasa n'aga nti eno ikyo ekituufu yo nsobi. So bwe kiba nti ombaka sasana tugaa nti byonna byeyolefu, ebirungi byeyolefu n'ebibi byeyolefu, n'atugamba nti wabainahuma umuru mushtabihati, naye makati waliwo ebintu ebyefaanaganyiriza biri awo, bw'okituna bw'oti olabanga ekirungi olabanga ekibi. N'atugamba nti abanga omuntu bwe yeewala ekintu ekyo ekyefaanaganyiriza aba amaze okuba nti eddiini yagitaasiza n'ekitiibwa kye. Naye omuntu ono bw'akola ekintu ekyo ekyefaanaganyiriza, yakuba ekifaananyi n'agamba nti abanga bw'olaba omulunzi alundira ku nsalosalo y'ennimiro, tikibeera kyangu nnyo byalunda bino okugenda mu nnimiro nebirya ebimera by'abantu. Mu mbeera bweto kitegeeza ki? Tikyangu nnyo okuba nga ogwa mu haramu. So ne tubanga tumanyi nti alhalali bayin walharamu bayin. Naye era Allahu tabaraka wa taala n'atwanguyiriza bwe yamala otugamba nti abange muli ebirungi bya Allahu tabaraka wa taala bye yabagabirira mu byo, n'atugamba era tumala okubirya tumwebaze. N'atugamba in kuntum iyyahu ta'budun, bwe mubanga mukakasiza ddala nti musinza Allahu tabaraka wa taala. Kyenabagambye nti okulya ibaada, Allah bwamala okuwola bakkiriza nabagamba balya ebirungi nga bamwebaze, baba nga ddala kituufu kye bakola ki, nga bakakasa nti basinza Allahu tabaraka wa taala. So kati bw'amaliriza otugamba ebirungi n'amala n'atubuulira biki bye yatugaana. Atugamba atya nti innama harrama alaykum almaitat. Allahu tabaraka wa taala n'atugamba kale bannaye ebirungi mubitegedde n'ebitali birungi mubitegedde, naye era kambabuulireko ku ebyo ebitakkirizibwa, ku ebyo ebibi. N'atugamba innama harrama alaykum almaitat, tibannange baganye okulya ekisolo kyonna nga kifudde kyokka, ekinyonyi kyonna nga kifudde kyokka. Lwaki? Kirimu darar, tekiri kyonna bwe kifa kyokka omusaayi gudda bwe guti munda. So omusaayi ogwo mu biseera gubaamu obulwadde. Kati bwe gubaamu obulwadde, Allahu tabaraka wa taala n'akwekesa okuba nti oli ekintu ekifudde kyokka. Nga ekintu ekifudde kyokka tokkirizibwa kirya. Kisobola okuba nga kifudde kyokka olw'obulwadde obukirimu, oba kifudde kyokka olw'embeera yonna eba eriwo. Kifulaba nti
bintu bingi Allahu tabaraka wa taala yatubuulira dda biki byetuteekeddwa okulya bitateekeddwa kulya abantu ne bajja ne bali ebyo ate Allahu tabaraka wa taala bye yagaana bwe bityo ate ne bivaamu obulwadde kubona obudde muwulira mpox gyali naye ng'ava kuki kulya ebyo ebyagaanibwa bagamba ava mu mmese ndi ava mu nkima ava mu bintu byonna nga byonna nga gye biva byonna Allahu tabaraka wa taala yabitugaana ng'amanyi obuzibu obuli mu bintu ebyo. So Allahu tabaraka wa taala nasooka n'atugaana ebintu ebifudde byokka. Allahu tabaraka wa taala n'atugaana okulya omusaayi. Allahu tabaraka wa taala n'atugaana okulya embizzi. Yajjanga kiri sarih. Era bw'atyo Allahu tabaraka wa taala n'atugaana okulya ebintu ebisaliddwa nga tebisomeddwako basimala. Era twebaza bonna abaateekawo embeera mu nsi yaffe eno naga nti omusiraamu yekka yateekeddwa okuba nti asala byonna ebisolo n'ebinyonyi ebiriibwa. Era nabwe kityo bwe twabeeranga edda nga tusoma obuwalimu nga tutandise okusoma abatute masomero g'eddiini mu byalo ebyo baatugambanga nti mugenda kusoma eddiini mukole kimugenda kusala nkoko ku byalo nakusala mbuzi z'abantu ku byalo kuba kyalinga kimanyikiddwa mu kyalo kyonna nga n'atali musiraamu omusiraamu yamusalira kyagenda okulya. Era emirirwano gye twabeeranga nagyo bwe gwabanga gumanyi nti ekyamazima omusiraamu tusobola okuba nti sigenda kubaweerezaako naye omwana bambi ayinza okujja n'atusanga mu kiseera nga tugenda kulya. Bw'atyo mu kiseera nga tugenda kulya tusobola okumuwaako musiraamu talyanga musiraamu si yakisaze. So nabwe kityo Allahu tabaraka wa taala yatugamba nti tuli ebyo bitasomeddwako basimala n'atugamba byetulya byonna birina kubanga bisomeddwako basimala. Kitegeeza nti byetulya omusiraamu alina kubanga yabisaze. Era tutambula nnyo ku makubo ne beebuuza nti abaayi muli obunyama bw'oku makubo muli obukoko bw'oku makubo buno bwe basiika buno bwe bookya abange muli enkoko za KFC muzirya abaffe muba mumanya abaazisaze. Kitegeeza nti gavumenti okuva lwe yakiyisa nti abange basiraamu be basala era kitegeeza mu buli mbeera yonna mu buli society yonna gavumenti erina kutuyamba n'eteekawo abantu abalondoola ebyo byonna ebitundibwa nga bwe tulina abalondoola emitindo gy'ebintu byonna ebitundibwa nti kino kintu tekiri ku mutindo. Kitegeeza n'enkoko yonna gye banaaleeta ku kkubo mu tawuni mulina kuba nti gwe mmeeya waamu otawunikira waamu oteekeddwa okuba ng'omanyi nti enkoko zonna zasaliddwa mu nsalibwa ensiraamu okusobola okwewaza abasiraamu okuba nti bali ebintu ebitasaliddwa mu nsalibwa ennungi. Bw'olaba ng'otambula n'olaba ng'omutima gwo gugaanye kireke. Bw'oba ng'otambula ng'olaba nti omutima gwo gugaanye n'ogamba ebino sibyekakasa mu butuufu ng'okireka. Naye bw'owulira ng'okyekakasiza ng'ekyamazima okusinziira kunoonyeza kwonoonyereza kukulaze nti alhamdulillah kitundu kyendimu basiraamu mwebali era abasiraamu wano be basala akatale okusinziira ku mbeera gye kalimu be basala. Kitegeeza awo nno oba okkirizibwa okulya. Naye bw'otuuka mu kitundu n'obuuza omusiraamu wamu nga temuli kitegeeza ekitundu nyiweesonyiwa ennyama yaamu. Nze kennyini kamakogera nagendako eyo musaidize mu western eyo bayitayo omwizi. Naye ekyamazima nali mu kitundu nga temuli musiraamu n'omu kyenkana ndowooza ebyalo nga 4-5 nga temuli musiraamu n'omu. Era bwe nali ntambudde naye twali tetunnaba kusimbula soka nagamba gula emigaati awo nabiki tugende temugati tugula byakiri teri maduka nagamba gwe bigule tugende tutekemu n'ebyokunywa. Ekyamazima tutuuka eri nga mu kitundu temuli musiraamu yenna.
kitegeeza ti bw'otuuka mu kitundu bwe kityo nga temuli musiraamu yenna, ekyamazima totawaana kulyamu nnyama yamu, tokkirizibwa kugirya. Lya ebintu ebirala byonna ebitasalibwa tokkirizibwa kubanga okola ki? Ng'obirya. Tutambulanga tugendanga ku mikolo, abakola emikolo bw'omanyanga nti omukolo gugenda kubaako abasiraamu, kitegeeza olina okufuna musiraamu yabaasala. Era waliwo omubanga abagenda ku mukolo naye ng'ekyamazima omukolo tekuli basiraamu, nga bano abagenze be basiraamu, naye nga n'abasiraamu abagenze bakazi bamugamba nnyabo jangu otusalire ente, mpozi ng'ogamba temuulye, era bamuwa n'aba nti yabasalira. Naye naddala enkoko zino ze zitera okubaako obuzibu, olwogira ati ng'asala nkoko ye ng'akola ki? Nga yafumba. Aba ali omusiraamu ng'ajja ng'ataamuwa. Abalabi balabayika Islamic Media tulina okumanya nti ekyamazima omusiraamu ali ekintu ekisomeddwako basimala. Mu masomero abazadde bajja okukyalira abaana ku zividi ne babaleetera enva. Munnaye ojja kubanga gwe ewuwo toli musiraamu, mu butaba musiraamu, gwe ne weesalira enkoko yo n'ogamba kasita era ffe tugenda okugira gwe ngitwalira mwana wange. Omwana ojja kumusanga ng'oluusi kusomera alinayo abaana abasiraamu. So enkola yaffe eyo tugikomyewo ey'okuba nti ekintu kyonna ekisalibwa, hatta oli musiraamu toli musiraamu, obanga toli musiraamu funa omusiraamu ajja akusalire. Bw'anaakusalira yenna omusiraamu anaakiryako, ajja kuba alidde ekintu ekimukkirizibwa. Olw'ensonga ffeeno ewaffe mu busiraamu okulya ibaada, okulya tuba tuli mu ibaada, tukikolanga era tufunamu empeera. So tukifunamu ddi empeera? Nga tulidde ekyo Allahu tabaraka wa taala kye yatukkiriza. Mulimu abayigga, yadde simanyi oba ennaku zino abantu bakyayigga, naye we nakulira waffe esemba bule nga bayigga. Naye mu kuyigga, singa ekiyiggibwa kino embwa ekigoba, embwa bw'ekigoba n'ekikwata n'ekitta, kitegeeza ekintu ekyo tokkirizibwa kukirya, era olina kirekera mbwa n'ekirya. Naye bw'oba oyigga n'okasuka effumu n'olisomerako basimala ga bisimillahi Allahu akbar, n'olikanyuga ne lifumita ekisolo ekyo ne kifa, ekisolo ekyo kiba halaali oba okkirizibwa okubanga okirya. Nabwe kityo nno mu bintu bye tulya ebitali halaali tubyawulamu emiteeko ebiri. Waliwo ebitali halaali byo nga nassu yajja, hadithi yajja, aya yajja nga ebitugana kino na kino na kino na kino na kino na kino, naye olwo tulabyeko ko ebitonotono nga byo obusiraamu bwabigaana titebiriibwa olw'obuzibu obuba bulimu. Olw'ebyo Allahu tabaraka wa taala bye yalaba tibirimu obuzibu. Era waliwo omulumu yambuuza n'agamba nti naye seeka biki mugande babibagaana bintu kibiki? Ne mubuuza nti abaffe gw'empologoma ogirya? Nti nedda. Ng'abuuza nti lwaki byo Katonda yabitonda n'abiteeka? Mugaa yalina ensonga ye lwaki yabiteekawo, yalina lwaki yabitonda, naye si biki yatonda nti tukirya. Ne mubuuza nti empologoma ogirya? N'agamba sigirya. Ne mugaa kati teriyo tewangaala? Nti gyeri ewangaala. Kitegeeza si buli kimu nti Allahu tabaraka wa taala tuteerako tukirye. Byonna bye yatonda ng'alina ensonga ye lwaki yabikola ki? Lwaki yabitonda. So nabwe kityo waliwo Allahu tabaraka wa taala bye yatugaana okulya, ng'era byo tubimanyi nti ebyo byo Allah yabikola ki? Yabitugaana. Kati ate ne wabaawo ne haraamu omulala, nga haraamu oyo tulya haraamu, nga haraamu tumulya mu mbeera yate endala, nga kyo nga tulina kutereeza butereeza ekintu kino ate ne kifuuka halaali. Mathalan, okulya ebintu ebitakuweereddwa, okulya ekibbe, osobola okuba obba enkoko y'abandi ogisaze n'osoma basimala togituze butuzi, naye kibeera haraamu kuggwa okukirya kubanga tekikuweereddwa. Waliwo ebintu nga biri haraamu okuliibwa olw'embeera gy'oba okoze eki?
gy'oba obifunyeemu nti okibbye kyonna ky'oba obbye kitegeeza kibeera haramu kuggwa okukirya. Ky'ofunye mu mbeera eya riba kibeera haramu okukirya. Ky'ofunye mu mbeera eya rishwa, mu mbeera y'obuli bw'enguzi kibeera haramu okukirya. Kitegeeza bw'okirya oba olidde haramu. Biri byo tubivuddeko katulinawo binaate by'okumpanyiza n'obirya kitegeeza bibeera haramu kuggwa okukola ki? Okuba ng'obirya. Lwaki? Lwa hadisi y'omubaka sallallahu alayhi wasallama nga tumaliriza. Hadisi y'omubaka sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza obulungi ti Allah mulungi takkiriza okujjako akkiriza ebyo ebirungi. Era n'atugamba nti Allahu tabaraka wa taala yalagira ababaka bye yalagira abakkiriza. Era bwatyo omubaka sasama n'agamba nti abange Allah yagamba ababaka nti muli ebyo ebintu ebirungi bye yabagabira. Bwatyo n'abakkiriza nabo kye bateekeddwa okukola. Bwe yamala omubaka sallallahu alayhi wasallama n'ayogera ku musajja yatiiru safar. Wallahi musajja yali atambudde olugendo. Yali atambudde olugendo. Ekyamazima ng'olugendo lwakooyo. Omuntu yenna nga ali musaafiru, omuntu yenna nga mutambuze asaasirwa, omuntu yenna nga mutambuze asaasirwa. Kyevulaba nti munne bw'obanga otambudde olugendo luwanvu ne bw'obanga omaze waka ennaku 2 nga tolo bw'okomawo bakusanyukira era bakubuuza eradde, tebakubuuza osiibye otya olw'olugendo lw'ovaamu. Kitegeeza omutambuze yenna asaasirwa. Bw'atyo omusajja yali atambudde olugendo luwanvu. Era ebimu ku byali biraga nti atambudde olugendo luwanvu. Asa akbara. Ekyamazima omusajja yali nga yenna agubaasidde. Akbara maana yali ejjudde gubar. Abarabu bagiyita gubar. Kuba beri balina embeera yo ekifuufufuufu ekyo mu biseera mu mbeera za rabii abeeramu nekye bayita gubaru, enfuufu. Kati nga eno gye tuyinza okuyita enfuufu. Ng'ekyamazima omuntu atambuzza bigere ku lwawa tugambe kuba kati ndowooza olw'ebusaabala baalukola ku lw'ennakawuka. Omuntu atambudde ku lw'ennakawuka emmotoka bwe ziyitawo bwe zimukuba enfuufu yenna n'atuuka nga akbara nga yenna agubaasidde. Naye mu kugubaasira omusajja oyo embeera gye yalimu yamuddu yadahu ila samaa. Ekyamazima ng'awanise emikono gye waggulu yakulu ya rabbi ng'asaba Allahu tabaraka wa taala amutaase mu mbeera gy'alimu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama atugamba ti omusajja oyo wa maakuluhu haramu, byali alya byali bya haramu, wa malbisuhu haramu, nga ne byeyambala bya haramu, wagadha bil haramu, ng'ekyamazima wangalira ku haramu. Omubaka sallallahu alayhi wasallama nebuuza ekibuuzo kyakiteetaaga ansa nagamba fa anna yustajaba lahu. Abaffe bwe muba mulaba omuntu oyo awangalira ku haramu ayanukulwa. So nze naawe tuddeyo tutunule biki bye tulya, biki bye tuliisa abaana baffe. Byo biri byo tubitegedde ebitakkirizibwa, naye wakati mu bino ebikkirizibwa tubifunye mu kkubo era erikkirizibwa. Kitegeeza n'ebikkirizibwa byonna ekigendo bifuula halaali kwe kuba nti obifunye mu makubo agakkirizibwa. Saba kitiibwa Allahu tabaraka wa taala atugondeza obulamu, byonna bye tulya, byonna bye tuwangaala tube nga tubifuna mu makubo amatuufu. Kyamazima bwe tunaaba tukoze ekyo tujja kubanga tukola ibaada entuufu nga tulya bye tulya nga bye bituufu, era mu kulya ebyo ebituufu kijja tuyamba okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nga tuli mu bantu basiimye era abasiimiddwa. Nsigadde nze Ssenkungu Abdul Wahab Kivumbi Sonko, omunaku eyeegulira yali akawera. Tusinkana omulundi omulala. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.